Kale, nkwanirizaako nnyo butereevu ku mukutu Viki exclusive yonna gy'ogenda maaso n'okubeera ng'osinzidde okutulaba okwosaako n'okutuuliza omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Bitalo nnyo nnyini ddala eri omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abaana ba National Unity Platform bonna okutwaliza wamusaako n'eggwanga lyonna ate lifiiriddwa lawyer abadde ow'amaanyi. Ono abaddeko misango egy'enjawulo era njagala nkuwe ebitonotono ku ebyo ebimukwatako. Video bw'eri nkola yange nkusabye sooka ogimpereka like gwe atannaba gikampera so nga natannatweyungako mu butongole era nkusabye subscribinga ku channel obo omaze subscribinga kwata mukadde kaje mu kigambo personalize okantere mu kigambo all. Kati olunaku olwaleero tufunye amawulire g'okufa kw'abantu banjiko era mu abo bensobodde okufuna ndi kubeera nga mbategeezaako waliwo tiktoka afudde ng'afudde azaala afiiridde Musajja RIP Bambi naye omwana ye bamusekiwalinze ali bulungi. Mbadde nkya preparinga story eyo ate nenfuna n'amawulire nga gakakasiddwa nti lawyer wa Mary Anthony ono nga ye official lawyer wa National Unity Platform avudde mu bulamu bw'ensi eno. Lawyer ono yalikoko mu misango egy'enjawulo mumujjukira bulungi nnyo mu musango gwa General Katumba ogwali ogw'amasasi yaliwo nnyo nnyini ddala era lawyer ono y'omu Anthony yalikoko mu musango gwa mukulu Jamiru mukulu oba mumujjukira Jamiru mukulu omusango gwe so gwavuganye ebbanga ddene. So lawyer ono wa Mary Anthony yali musaale nnyo mu musango ogwo angezaako okujjukiza oba okulambulira egimu ku misango ajazze atambuza nga nosaaza olwaleero company evaamu ba lawyer abawolereza sipapa oba abali mu musango gwa sipapa akyali mu kkomero olunaku olwaleero era company eno ya lawyer ono. Mwebyo wakati mu misango gye nkugambye gyazenga atambuza egy'amaanyi ate nga gyonna azenga agimeggana n'agituusa wegirina okubeera nga gifunirwa obwenkanya eri abantu abo. Mumulabye azenga awolereza Bobi Wine nga yegatibwako ne ba lawyers ab'enjawulo era ne bagezaako okuba nga ate bafuna obwenkanya. Yalwalakoko mu mwaka gwa 2021 era bw'ajja n'alwala yaddusibwako mu kalwaliro akali ekasangati awo akali ak'okumpimpi era nga akalwaliro kano baali bakayita St. Anthony Medical Center kasangibwa kasangati ate n'atandika okubeera ng'afunako ku bujjanjabi obutonotono. Oluvannyuma mu Juni era ow'omwaka ogwo gwennyini oba omwezi gw'omukaaga ogwo gwennyini ogw'2021 yaddusibwa mu ddwaliro eddene erya Boston Medical Center lino lisangibwa mu America mu kibuga kye bayita Massachusetts. Kagamba ako katawanya bangi naye nze nakakutte. So eddwaliro baliyita Boston Medical Center lisangibwa mu Massachusetts mu America eyo era nga abasawo bakizuula wakati mukola medical check-ups ez'enjawulo nti lawyer ono wa Mary Anthony alina kansa wabula kansa omubi ennyo yali atuuse mu stage ey'okuna oba gye tuyita grade 4. So abadde nga apookya n'obulwadde okumalira ddala akabanga era nga ensonga gye sikuwadde eyamutwaza mu ddwaliro lino eryekasangati nga tebannaba mutwala mu America yali alumizibwa mu olubuto lwali lumuluma yensonga lwaki yasooka naddusibwa ku ddwaliro lye bayita St. Anthony Medical Center eryekasangati then awo we basobola okubeera nga bamujja oluvannyuma lw'okukizuula nti oba oli awo olubuto lwe yajja asinda nti lumuluma mu ddwaliro yeetaaga okwongezebwayo era ne bamurefaringa direct
paka mu Boston Medical Center Massachusetts. So twongera okugumya ab'ekibiina ki National Unity Platform, twongera okugumya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, twongera okugumya General Katumba Wamala kozo ono muntu yakubeererawo n'abantu mwenna ababadde bakolagana awamu ne lawyer omugenzi. Kati ebisingako nja kwongera okubikutegeeza, awabula kyesikutegeezeza nti ono omugenzi yabadde owninga oba ye CEO wa company ey'amateeka emanyiddwa nga Wameli and Company Advocates, era nga company eno n'essaawa z'olwaleero ekyali mu system, ekyali active cause yemu kwerimu ba lawyers abavuga omusango gwa sipapa. Kale Viki exclusive nja kwongera okukola amawulire ku nsonga eno singa gwe agalaba onaba osubscribinze ku channel eno, then gwe yakikoledda tukugamba tula butuzi kalira nengo omwoyo gw'omugenzi Mukama ayongera okubeera nga ate aguwe ekitangaala ya kyensobola okubagamba mbasiibudde.